nafunyemu spice tap ewakanga byagamba nzagwekuka naye kolabo alina kuba mukyala we. Ono muyimbi wo mukyala wo? Ate nze bagamba wuyo manzi wanaani mukyala wange nakagamba mukyala bawange owaye nange emyaka mingi ng'omwana simulaba oyinza okuba nga omwana ayinza ovaako mu bitundu ebirala. Tulidde muziki bakuba nti ebbuba ly'abakyala ye bwabanga ekyo kyaba alengerayo sayidi endala kuba lumu lwali tukyayogera ku luyimba naggulawo nakono olujja babubinyaga mukola kimunda neŋŋamba naye onaawe okyanwanira ate ng'ondekawo emyaka 5 mundeke nkola omuziki. Mbwe abakazi kati obaleeta waka studio ate kati munaye mba n'abatwalawa mbatwalewo eyo waawa awe waka era jjula okugamba buli alina omwana wange okimanyi tulinayo omwana wange wadde afaanamu erinnyo muleete ffe tukole ekika kyaffe bwetwawulira kati jjukira ewange ndi bwogu kati obaga olina mwana wange olinaki olireeta waka netubanga tukola ekika kyaffe naffe tube n'ekika ekyamaanyi egamawulire abawala bato balina laavu bona baliwo balayika babakooyemubo naye ndi kati lyebbuba nange sifaayo kasamala okukola vidiyo gwe mulamwa wensi nabuva ku muntu tewali atali mwezi ku nsi kuno okugjako yesu ono omwana tukola bukozi bimba naye byatukoye n'ebirala yagambye yagala tukoye ne shows tugende eyo etuwali ate onampa mukuisho wewanga n'omwana gyayo naye nga tumufuna. Ono yamala ebbanga ddene ng'avuddewo ate yakomawo atya? Yakomawo ekiro mandi awo nasanga akomyewo nga takubidde essimu nga aleese n'ebintu bingi nnyo naga nali ngenze kukola mugamba yingiza ebintu toyingiza bintu zinali njagala nabiyingiza mu nnyumba kati ayingiza ebintu mu nnyumba obulamu tutandika kutambulira awo sijja mugoba mu nju wabula ngenda zimba wali ennyumba yange tuyinza ne muzeeyi awo wabbali awo yagambye agenda kujja ndabeko kati awo ngenda okuziba tuyinza okubeerawo omukyala abire wali ng'akola agundiye akola projekiti ze sinamuwulirako wadde ekyogamba mbu banti bannaye batugenda kukola ki obaze muwulireko kale ng'ayogera nga alimu ekiddalu nti banze balinkolerako ddi okwanjula sikiwuliragako kaliro zagira abeerawo bubeezi tubeerewo bwe tutyo nga nange betukola bizinesi y'okuyimba nga tubeerawo naye yekyekingemu manzi gakati awo ensonga zange nagano zoogerako naye kalina yaleme okuyingira mu nsonga zange za muziki. Era nga namwe muliwulira Clever gye yayimba eddogo ly'Africa naye mundaba gye tulabamu liringa ng'erikyaliwo oluyimba lunaatambula temugenda kukona babiri. Ekiremesa oluyimba teriba kale maybe wabeeramu amalogo naye ebiseera ebisinga oluyimba terulemwa kubanga eddogo promotion oluyimba si nnyangu etagamu kasente akawera ate olwo nabateekamu ennyingi asitiwula ebitakola.